okutongoza competition oba okutongoza omulimu ogw'okubanoonyaamu bakafulu abasobola okwetaba mu mizannyo mu kuyimba mu mazina mu bitontome mu kulaapinga n'ebirala nga osobola okubikola n'okulaakulana n'ova mu mbeera eya kigeto n'obeera wa kabi. Era ndi wa mukisa nti wembadde nzija wano ndeesa abakalamojja nabo nga baali ku bbala bava ku bbala kati bali wano ba madooni balina amasente gaabwe olaba ne sokisi era ayambala ziri eza geto ezaalagirwa. So natambudde ne bana abakalamojja bategesi kati nabo ba mikolo ba bivulu mu kalamojja ne mbalita ne mbagamba tugende mulabe bannammwe olugendo lwe batandise. Ekituleese wano njagala kwebaza UBC olw'okubawa omukisa aba geto okuvaayo gye muli okubalaba eggwanga okubalaba ekisooka n'okubajjamu abalina talenti nga bano beera bayimba. Ono omwana ayimba nga Tupac bamuyita ani oyo ayimba nga Tupac omwanvu yani rapa oliwa rapa yani bakuyita ani ani Sky Power Skyper at 4 Skypack 4 ganamanya amanya mugawulidde areboyiwoli. So ekituleese nzize tugenda nga gavumenti ya Uganda nga ministry yaffe ya agenda twerekereza nebyo tukola tubadde tulina kubeera ggulu ba minisita ne ba MP bonna bali ggulu naye tuluvudde mu lutuula lwa palamenti olw'eggulu tujje tukole ki okulonkinga kampeyini eno eyaki eya geto kubanga eri waliyo ekimere waliyo buli kimu gyekiri kubanga ne boyi nyini mane naye gyali nyini bisagazi gyali agenza olwaliro mumulabye gyali naye nalese nyini bisagazi ng'agenda ate nze nenzikirira nkole ki nkomewo ntongoze kino ekintongozesa kino njagala muve mu mbeera embi mugende mu mbeera ki ennungi. Naye obubaka bwange nga minisita wammwe abavubuka mbakubiriza nga mukola bino bye mukola temunywa njaaye temunywa mwenge temukozesa mafuta kubanga ebigenda kubafuula bazolo ate obeera wageeta ate n'oteekamu ebyo okunoonya otulo bagamba nti mwana anoonya tulo ate ebiseera ebirala mulya n'obukola obulinganga obuno obw'embuzi obukola babuyitaani obwo babuyita mira obulya n'oteekamu chewing gum kati obutabudde abantu emitwe. So mugezeko okusaba ogenda wa Katonda wa Pastor Bugembe kuba naye yalinga mmwe mugende wa Pastor Bugembe musabe nja mugamba nti abageto bawe section yaabwe nga batula side emu kuba mwe ba VIP ba church mutule side emu. Yes mugende musabe mwetabe mu competition eno ate naffe nga ministry tugenda tambulira wamu nammwe bano abategesa aba 256 ambassadors okulaba nti tuyita mu geto zonna. Mbagambye geto zirina ekizibu kimu nti obulwadde bwa sirimu bweyongedde balaga obulwadde bwa sirimu bweyongedde mu bibuga ate ebibuga bino bye bibeerako ku mbalama z'ebibuga kwe kuli geto. Ekitegeeza omwana omuwala wa geto tasobola kufuna ssente zigula paadi na zigula simu na zikola ki aba alina okunoonya ku musajja boyo amuwe ku ssente. So osanga oyiseemu nga bakuteeseemu ate bufulogo nga bufulogo bukutambuliramu. So kati twegendereze obulwadde bwa sirimu bweyongera. Ndabye tawuni emu eya Fort Portal erimu 14.2% tourism city. Ndabye Masaka ndabye Soroti ndabye embalala zonna muzimanyi ekirungi muzimanyi. So tubeere begendereza abageto tuleme kubeera kugwa mu kabenje kana ate tubadde mu kabenje k'obunaku n'obwavu tugenda kuvaayo nga tuyitamu eno talent search ate oba wakatandika okuvaayo ng'oyimba nga gwewoyimba Skypack 4 ate n'ogwa mu ddenja. So twewala okugwa mu ddenja nebikulya olulimi olutuufu lwero nebikulya. So twewala okuliibwa ebintu ebyo mwana biyinza otulya. So nsaba abagabi b'obuyambi babakwatireko abategesi ne UBC era nebaza UBC okukola guno omulimu omulungi. Tukolere wamu okulaba nti tutumbula talanta eziri mu geto era nebaziza nnyo aba geto kids ab'e Masaka bo bayimbira ne Queen nga tanafa bamuyimbirako ne bayimbira ne Prince Charles bayimba mu events ezakabi mu America mu New York baliko ne ku Times Square abaana bakabi naye nga teba geto n'ebitabo tebabiraba. So ne mbakubiriza n'ekirala mugende musome kuba geto weziri waliwo obusomero bwa gavumenti soma oyiga okwogera oluzungu kubanga Donald Trump ajja kuyita mu White House akubuuza ekizibu ki ky'olina omugambe fine thank you naye nga atakugamba ki kye mba nkolera ove mu bwavu naye nga tokitegedde. So mugezeko okusoma olulimi oluki okubala n'oluzungu kuba obala oba okola sente zo zibalirira nze zange tomala gazirya
tolaba nti wadde ozinye bulungi kuzikuwa zinuma so wakyali wange abageto tubeere serious mbebaziza nnyo okumpita okubeera wamu nammwe era mu ntambula ze mugenda otambula mu geto ez'enjawulo nja kujja nkole ki nja kujja mbeegatteko osanga nange ndibakolerayo bu t-shirt nsobola obakolerayo bu t-shirt nembawa ate obuli obwange njala kukwata buli obwange bwennyini bwe mbambawa kuba nange saava kumpi nava wala n'erinnya muliwulira Barugahara mu Luganda kitegeeza abavaawa bava wala mukama abakuume mwebale nnyo. Nice. Leero kitulese tuze kutongoza kye tuyita abaana ba ghetto nti balina talent okubajjayo okubavumbula okubajja mu ghetto okubaleeta ku map Uganda ebamanye. Ekino ekitukozeseza kino tusanze nti abantu bangi bava mu ghetto nababeera bakabi. Nja kubawa ekyokulabirako mukwano gwange Robert Kyagulanyi Honorable ghetto president ebiseera ebyo nga tanagenda mbwa MP yatandikira mu ghetto n'atandika n'ennyimba ze zibbada zaani nezikwata akati naye singa nali sikiririza mu baghetto nandibadde sifuna Bobi Wine oyo. Nja kubawa n'ekyokulabirako ekirala ye president wa senior presidential advisor kati owa creative Eddie Kenzo naye atandikire mu kubambana mu ghetto structures n'avaayo kati omulaba waaki kati boy wa kabi. So abaana bangi abalinga ba Eddie Kenzo, abaana bangi abalinga Robert Kyagulanyi, abaana bangi abalinga abo abayimbi abalala bonna abastrugglinze mu bulamu bw'ensi eno naye kati nga bafuse bakabi. So nze nga minister w'abavubuka n'abaana tulina okudda wansi mu ghetto zonna. Ghetto tekitegeeza Kamwocha na Kansanga na Kabalagala na Kikuba Mutwe na Kisomali na Kimumbaasa no. Tulina ghetto Mbale, tulina ghetto Masindi, tulina ghetto Hoima, tulina ghetto Mbarara, tulina ghetto Kabale. Buli kibuga ekivudde ekikula kibeeramu abagagga ababeera waggulu eno Munagulu ne Mukololo ne wabeerawo n'ababeera mu Kikaawo wansi mu Suwara wansi Munagulu go down. So kati abo abantu abo balina talent. Ntuta omukisa guno neneebaza n'abaana ba ghetto kids ab'e Masaka nti mu kubeera aba ghetto bagenda ne bayima ne mu lubiri lwa Kabaka wa Bungereza kitalabika ne bagenda ne mu New York ne bayimba ku concert eriko abanene ab'amaanyi. So mu campaign eno gyenkola tujja kukolagana ne bana aba 256 ambassadors ba Bismarck ne group ye okulaba nti tutegeeza abantu abaana bano nti wadde muzze okuzina mmanyi okuzina mmanyi okuyimba mmanyi okutontoma naye musome n'okuluzungu n'okubala. Wobala sente zo zifuna n'otazirya zonna bikikomando oterekawo n'ogula akaploti n'obugenda mu transformation gye tuyita okuva mu bwavu okugenda mu money economy kasitobera ne woosula. So eno campaign eno eya ghetto has got a talent. It's a game changer. Kigenda kukyusa obulamu bw'abaana ba ghetto. Nze ngambye Bismarck owa ghetto waba alina siripa oba alina engatto oba talina mannyo nga bagakubanga yali alina kyabye ne bamukuba naye nga amanyi okuyimba tumuleete. Mwe tujja okujja omuyimbi agenda okubeera ow'amaanyi kubanga kati abayimbi abasinga be tubadde tulina bambi bagenze bava mu buvubuka tebakyasobola kubuuka ssaawa nnamba bagenze bakaddiwa. Ate ekibakaddiyiza abamu biragalalagala omwenge kwete emandule ne bia tebakyamugula tebakyanywa whisky bagamba whisky takyamukwata. Yes, bakitani akachwiri mama geta anzijukiza ekyakachwiri. So akachwiri katabudde abayimbi bafa abalungi. So tulina okuzaawo emigigi emito ku lwa government ya Uganda. Eno campaign tugenda giwagira ate tugenda kukolagana wamu n'abategese ate tujja kutambula tugende ne mu ghetto tukubiriza abavubuka tubagambe temunywa mwenge temunywa sigala temunywa njaye muve ku mafuta temubeera aba inspector ba skati n'ebiteeteeyi. Oba osazeewo nti sitaani akukemya akuyingiziza alisotekeko ambulero batundubaalo bakaveera. Nga tuvuddewo katono mwebale nnyo aba ghetto got talent. Oli promoter sebo. Abasajja beekwata amalaka. Bani Wizo ne Nobati takyalina manyi. Nobati talina manyo. Amanyo tegali. Bamukubye oluyi amanyo ne gavaamu. So amanyo kitegeeza gali kumpi. Amanyo bakuba okwijja story ne gavaamu kitegeeza gabadde gali kumpi. Nga gwali mbukulembeze ate nga ekisooka njagala kuvumirira effujjo erikolebwa ku ba promoter. Nobati y'omu ku ba promoter abatatya loss ng'ajja n'akamirika n'akugjayo akulanze waba akulanze nkwegayiridde aba akozeseza ssente nnyingi tamanyi oba enkuba enaatonnya naye ovaayo n'omukuba emiggo oba n'omukuba amanyo ne gavaamu ani akulanga omulala. So nze nga owa National Promoters Association member
wadde kati nga nalekulira kubanga sagala conflict of interest tujja kusala amagezi okubonereza abo abeetabye mu kukola effujjo naye ate era nkubiriza abapromota bannange tulekerawo okulanga abayimbi nga tetubasasudde jo nabadde ku TV oba ku TikTok nendaba muto wange King Saha ng'agamba mbu amanja mbu yanyimbirako edda naye nga bambi kati nze oyo King Saha simanyira kumanya naye nina okumusabira kubanga muto wange ndaba bambi alina byayitamu ebitatambula bulungi nja kumuyambako okulaba nti abiyitamu naye nga muto wange oyo simwinako buzibu ne bwe yali azimba ennyumba ye namucontributingira ku material ezazimba ennyumba so mutwalanga muto wange nsuubira waliwo ebimutawaanya ebimuleetera okwogera ebitakola ki ebitakwatagana naye nga tammanja era nze enkola yange eri nti weoba onkoledde nkusasula nsobola okuba nkwadde entono naye nga nkola ki nkusasula so bapromota mwenna muyige ekintu ekyo muleme kuyimbisa abayimbi nga temukoze eki nga temubasasudde kyandibadde kirungi omuyimbi kubanga ye alya mu kuyimba so waba amaze okuyimbira muwe naye ate nekirala mulekera okulimba abayimbi nti ojja muwa milioni 6 ng'omanye ekituufu ogenda muwa milioni 2 omuyimbi mubuulire z'olina waba tayagala kuyimba aleke akole ki agende yes waba tayagala kunyimbira nja kunoonya mukwano gwange wire mukabi atakaddiwa ajja nyimbire ajja kuyimba ekyo abantu bagala bayimbi nja kunoonya mukwano gwange oli omulala mutanga Abdulmulas manager wa farm manager ajja nyimbire so simanyi oba yagwa gwomanyize sogera ku bantu tibagwa kuba omuntu abeera yagenda mu business ze endala gungoloza yagwa nedda ssebo alina business endala abantu babeera ne business zaabwe endala yes omukulu president we Kaguta Museveni yapointinze njozayoza nnyo Edikenzo musuuza kana kambata bawa Wanyamutoro honari Wanyamutoro olw'okutuuka ku gufu ogunene ogwo kubanga ekifo ekyo kinene naye kuba yayingidde kati mu bifo ebinene ng'ekya mukama wange full figure mukama wange Buchaman era mukyala we wali wano mama ndabira mukama wange Catherine Kusaasira ebyo bifo si byangu byakusanga ate Kenzo already president ate BET winner oyo mwana yazaliwa n'omukisa kyembadde mbagamba nti temujoga muntu nti ali mu ghetto ajja kuvaayo abeerewo akabi tumalirize ekisembayo mu Luganda kale nze kunze ekisembayo aboyita bakama abo nga bagaba kyeki mu state house because we bawa presidential advisor vaya akaba Buchaman yagamba omusala ekikulu ekyogamba nti omusala mutono nze ndowooza nti balina office ebatwala eya PS balina PS wabamwita Haji Kakande bagende bamusamoninge kuba si be balina okugenda balina okuyita PS waabwe mu office zaabwe bayite PS kuba presidential advisor abeera ku level ya minister bayite PS amulagire nti sebo jangu tunyonyole lwaki sente zaffe tezongerako kati ngabo bennyini be bakulu ba PS bawandike n'ekiwandiiko nti twongeze kirungi ayogeyoge asome nave mu muzannyo ave mu TikTok asome era weyazeeyo namukubidde nemuyozayoza nemugamba kati va ku kamera oba osoma tusomera mukasirise kuba obaye n'olagamba nti osoma n'ogwa era ensi emanya nti wakoze ki wagudde so asome mukasirise awe ne basoma nabo privacy si kirungi kuleta kamera ate n'okwata bosoma nabo